Abantu abasoba mu 300 be bakwatiddwa poliisi mu bikwekweto byayo era nga bano bonna okusinga bagiddwa mu bitundu eby'omugotteko. Abakwatiddwa basangiddwa mu kiro nga bataayaaya ate era ne balemererwa okulaga ebibakwatako. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti bano bagenda kubagulako emisango egy'enjawulo ng'era ebikwekweto bino agamba nti byakugenda mu maaso n'okukolebwa okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Mu Kampala n'emiriraano mu kaweefube w'okumalawo obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emiriraano nga poliisi zaffe mu bitundu eby'enjawulo zaakoze ebikwekweto nga twakutte abantu abasoba mu 300 kuli okukozesa ebiteeberezebwa okubanga biragalalagala ne public nuisance nga operations zaffe zino twafunye ne exhibits nga abamu twabasanze red-handed oba lwona nga banuusa ekigambo okuba nti njaga nga naye okunoonyereza kukyagenda maaso nga ebikwekweto byaffe bikyagendera ddala maaso mu Kampala n'emiriraano okulaba nti tumalawo obumenyi bw'amateeka mu Kampala. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirizi.